Galo babuuza ko mwenna musizo kwanga mutraba amanya ne dobozi yenze King Smith ngabulijo wano ku Celeb Jazz twagalo bebaza nti no mu subscribinga ate ne mutusudyamu akenso, so thank you so very much. Era twagalo bagamba muno salamu alaikum amatudhahi wa barakatum mwenna mwenna musizo kwanga mutraba nadala bachali bafali mu nsize ebiwarabu era nga tubagamba Ramadan Karim eri bachala bannaffe basajja bannaffe batabani baffe nadala mu mwenna abali mu kisibo twagalo bagaliza ekisibo obo mwezi guno mutukuvu Ramadan nga tubagamba muno Ramadan Karim era gusibe osofuna empera lero nakulwa kusosezo kula muntu bisiba ate ne tubanga tukolaki nga tusaba nokubanga twegayira nokubanga twetonda nenga empaji 5 ezo mu kisibo kuba empaji 5 ezo buyisilamu geza ko nnyo zigobera mu kisibo kino so that osofuna empera okuva eri omutonziwo amanyidwa nga Allah. Kale awo nga tugenze maso twagatandikireko ndowooza ku mawuli agenda maso mu ggwanga lya Uganda era nga mawuli mangi nnyo kuva mu nsi ez'enjawulo mu America mu ggwanga lya Uganda, all over East Africa, all over the world. Mukitegedde bunyo wiki leo wedi twabaita okusaka mawulire ga mwana muwala Zari ng'agenza okukyalirako ate wali ku ancestral home ye side za wali that is Kayunga, yes, side zawe Kayunga nga jagenze era mwalaba okuslayinga okwali eyo era twagala okwebaza mwenna abantu abavayo ne mugenda ne mukyalira ku bazadde bamwe ne mulima ku bijja manyi waliwo emyaka gy'otuukamu nga jjo ekituufu olina okgenda olime ku bijja not until ng'obirimye ebintu bisobola okuba nga bikutambulira bulungi. So Zari mwamulaba bulungi nnyo n'akwata ka video wakasinga okuleeta a lot of commotion ku social media abamu bagamba Zari olina ssente obeera mayumba ag'ebbeeyi omusajja akulekera lwaki tozimba maka gammwe lwaki ekiyungu kifaananawo ekyo n'agamba no wogenda mu kyalo that is another way of getting attached ku bintu ebimu byobadde totera kubeera attached nabyo nga okuseesa mu kyoto nga okusaanika emmere mu ndagala nga okitegera ebitu okwasa enku sinagamba ate bw'anaabizimba eyo mu kyalo they won't be able to afford ekitegedde nnyo era nga embeera yali y'amaanyi nnyo awo yavaawo n'agenda n'akyalirako ku mugenzi amanyidwa nga Ivan Semwanga yali taata w'abaana be naye nga betwogera kati mugenzi era nga yatufaako sometime back era munange n'agenda n'alima ku bikijja kye n'amukungubagirako kwegamba n'aslaying abasinga mwakuyita ku slaying but for me I didn't take it as slaying because muntu wogenda mu kyalo newekubyayo ekifaananyi it is okay simu yo social media zo so it is okay ogenda newekubya ebifaananyi so saagala ate nnyo tukisusa eri mwana muwala amanyidwa nga Zari because she's the queen of social media, you know, queen of e-news, queen of showbiz wano mu Uganda mu mbuli omulala asobola okukola nga Zari kyakola yakigezezaako mubalaba yarazijjala ezibakubamu kati wuli oli bamubbako essimu Ashira Gashumba yali aliggana eyo n'agamba ate bamubbyeko essimu ate oli yali ne luga kwegamba bagezaako kikola but Zari akipinze level ye nga yeyo era njagala okutwala omukisa guno mwebazaako ensuso, you know, she's a beautiful lady, very brown, very creative. Mulaba gundi now right now eri ku Netflix emanyiddwa nga Young and Famous sibadde causing a lot of talk all over the world ngene featuring aba socialites abakabi mu ggwanga mu semazinga wa Africa. So we want to give up and give it up and large up upon yourself abanonna bali ba socialites abali mu ggwanga lya Uganda besijja bamukumentioninga amanya naye njagala okuyisawo omukyala amanyidwa nga Judith Third. Large up upon yourself njagala okuyisawo kyali wange enyenyenyenyenyo gwe sijja kwogera naye musiraamu wetegedde njagala okugamba assalamu alaikum. Njagala oyisawo Zari era nga ye kasosi yakatuwadde mu bujjuvu nnyo era mu bulungi nnyo era nga twagala okuba ntwala omukisa ogw'omutumyako so bifaananyi mwabirabye era n'ebifaananyi byatadde yesterday on Sunday byenjagala okuba nga mbalagalagakaawo ebyanga yambadde red man bannange mulimu omuntu akulaba naga muno omulungi akwerabiza simanya ayakusinza kukubisa gwokoze ki gwokute. So Zari njagala ogamba large up upon yourself ne queendom yeyo n'okuba nga ate okyalidinga ensi eno okulaba muno ate mu semazinga Africa otukwatidde ngaffe eggwanga lya Uganda, even that some of the big pop stars tulina mu ggwanga lya East Africa they had to attach themselves to you okulaba muno bayitawo basooka nga basamba akaji and you've made it for them. So Zari large up upon yourself. So for those that are aspiring okuba nga Zari namwe tubasabira bisima, keep on hustling, keep on taking on the big job or the big cause okuba nga ate mutuukayo tomanya one day one time you might also be one of those ababeera nga bakola kinga bakikuba nga Zari naffe tugezaako okujja mpola but for us our job is to bring you the news wanne wali okulaba muno ate mutegere bigenda mu maaso ku baseleba mwe. So that was Zari for you era nga twagala okuba nga tumukomyawo then we'll be coming back for more stories. Amanya nga bwe nagamba nze King Smith genda wansi wano subscribing let's see ka video kana ka Zari nga ali ku ntaana for those of you that didn't see it then ate twekone ku bifaananyi byatadde olunaku lw'eggulo okulaba muno sauce and juice when they mix
bikola ekintabule ekya Kabeero ate kava mu Kabeero loso genda mu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu okuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.